Sb4 Media feno Tuggussa Enssonga omukulu n'omuto ensonga tuzigonjola likinga commentinga subscribinga ebisisa obisanga yo ku Sb4 Media yefe Tuggussa Enssonga. You did not like I'm passing the phone to someone. Someone. I repeat, someone. I don't even know. Oh, it's so beautiful. Wabulo sobola ontulo tamuti mojoga nyini no senga no kachala sebo no salako lwakubo mutima wasanga chifulukwa nga gwazikanga manimba nga nabirabira senga byantamanga byanyiwa anti banyiza nariko busungu wanyiga ebiwundu oli masega kutimpa Ofcom Training Center etendekera erisoose mu ggwanga okutendeka abaami n'abakyala ku by'okusibayo n'okukola ku bya tekinologiya. Twakirizibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga be bawa n'abayizi satifikeeti y'eggwanga mu masomo nga CCTV camera, intruder alarms, access control, time and attendance, electric fence, CCTV operators, basic solar, automated gates n'amasomo amalala mangi. Ate nga tusomesa ab'okumakya ab'akawungeezi ssaako ne ku wiikendi wabula gwatasomangako teweeraliikirira anti naawe tekulese mabega. Weewandise kati ng'otukubirako ku nooti 7636317855 oba ku nooti 7 nooti 19 nooti 928 oba tusange ku kitebe kyaffe ekikulu Makindye Liwafu Road wezikyukira. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Songa mwasuze mutya abali mu Kampala, mwasuze mutya abali mu Dubai, abali mu Omani, n'abali ku TikTok mwenna. Olunaku lwa leero lukedde, olunaku luno lukedde na mukisa era gwe wenna ali ku SB4 Media. Leero tuli mu masanyu, tuli Fort Poto nga olunaku lwa leero lwa masanyu era nga walaba enteekateeka twabalazeeko olunaku lw'eggulo nti enteekateeka agenda kubeera bweti. Kintu kyemalidaadi sana, enteekateeka yawedde dda era nga kugamba gwe wenna nga oli eyo SB4 Media kwonna okubeera nga ate okuumira amaaso nga tuli ku introduction era wano nga baze beegamba nti Amina introduces is Ismail. Embaga ya Amina ne Isma. So je tuliko olunaku olwaleero amanyiddwa nga Aviator ne Mina basobola banga bakimekinga olunaku olwaleero. Gwe wenna olina kubanga otweyungako naye nga twagala okwebaza daddy papa. Olunaku olw'eggulo kawewo kabadde kangi nnyo ne batutwalako eyo ku beach bagiyita Lake Kasendwa. Tweyagadde kifo kya mulembe nnyo by the way. Kiba kizibu nnyo okumanya nti ne mu Fort waliyo ebifo bwebiti oba ddala eno mu byalo waliyo ebifo byebiti naye nga daddy yasetinga ekintu. Twagala kusindika obubaka buno eri sister waffe Mina, twebaliza ku daddy yatukozeemu omulimu gw'amaanyi nnyo. So twasuze bulungi nnyo, tweyanze nnyo papa
tweyagadde breakfast tugifunye kwegamba endabirira yo eri ku muzuuli nnyo naye akafo kali awo bakayita ka lake kasendwa ka beach ka mulembe nnyo. So olunaku olwaleero tuli wano mu maka ga dadi ne papa wa Amina era nga wetwogerera nga batugambyeko nti abako batandise okuba nga basembera kubalaga mukolo guno ku SB4 Media kuba gutandikidde okuva mu preparations ezabaddeyo yesterday paka mukolo guno kuggwa tugenda kuba nga tugulaba live ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Abatimbi bamaze dda okutimba, waliwo live band kwegamba lukoba ku lukoba omukolo ebyenjawulo biba ku mukolo omulala, lukoba ku lukoba lero genda kuba nga ate lukaaba wano olunaku olwaleero. Wali emmeeza y'abako oba tenti ey'abako yanyumye dda, bakozesezza olunaku olwaleero colors eza red, mulimu ka cream ne white kwegamba colors zo zimakinga bulungi nnyo. Abatimbi bo batukozeemu omulimu gwo gw'amaanyi, ze ku lwange eddiko mulungi nnyo nnyini ddala ate eri ndowooza ye tenti egenda okubeera ey'abagenyi. Ziri tenti zinganga 6, tenti eri egenda kuba ndowooza ey'abagenyi omugenda okubeera abazadde, ate tenti eri ndowooza te y'abagenyi abano abayite ab'oku kyalo n'emikwano. So olunaku olwaleero omukono gwo gugenda kuba nga gwa mulembe nnyo nnyini ddala naye nga natambula ne ttiimu yange Abati, nentambula ne Wumalu ne Blaza Kamadi okuba nga tukutuusaako omukolo guno ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Enkuba era ekedde nebeera nga tuwako ku mikisa mpolampola naye nga gw'omukolo gulina kuba nga gugenda mu maaso. Tukyali mu blessings ate dadi yatugambye nti omwana yenna ava mu lujja luno aba agenze n'emikisa, era brother waffe Aviator webale kubeera nga ate olonda mwana muwala. Kimanyi babaddeyo bangi nnyo bakwepikira eyo, naye webale kubeera nga ate olonda Mina era nga olunaku olwaleero wasazeewo okuba nga okimakinga official. Tweyanzizza nnyo wabona wenna ali eyo, labira kwa Aviator kyakoze bangi tuganzaganza, nobeera ku Facebook nofunayo omwagalwa, nobeera ku TikTok nofunayo omwagalwa, naye olina okukimakinga official. So olunaku olwaleero Aviator akimakinze official. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.